staff bannange ne bamemba baffe aba Platform for Informal Workers Mayamba Joseph nga bulijjo gegange ndababuuzaako nawe naye mukimanyi gavumenti mu nteekateeka yayo ey'okutereeza ekibuga yaleeta kampeni ya trade order eyajja baganda baffe bangi ku nguudo nejja ne baganda baffe bangi nawe ne twali tukolera mwenna mukimanyi twali twegazaanya nga bwe twali twagala naye olunaku lwa leero tetukyegazaanya bulungi nga bwe twali twegazaanya nze chairman wa Platform for Informal Workers ekibiina ekigatta abantu abakola emirimu gino egya wansi egya informal sector Mayamba Joseph Gegange nga bwe mukimanyi ekibiina kyaffe kiri national naye amaanyi gaffe agasinga gali wano kubeera nali muyibiri wa wano ndi mwana wamwe wa wano era bawo ensonga yonna ebezzeewo balina kujja ne ngitandikira wano twabaga ekiwandiiko nga tuwandiikira ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga ne ofiisi ya Ssaabaminisita y'eggwanga nga tubategeeza nti tetwandijeemedde trade order yaleetebwa naye ekyamazima tetulina busobozi bugitekesa mu nkola ekisooka baganda baffe abasinga capital gwe bazanyisa mutono tebalina busobozi bupangisa maduuka ga miliyoni 5 ga miliyoni 7 ga miliyoni 10 ekirala embeera trade order gya implementingibwamu yes tetukiriza kibuga kuba kikyafu tetukiriza abatembeeyi kwanjala ku nguudo yonna naye ne bukiyosiki n'obutale obwandi babuzovinze ne spaces andi babuzovinze zonna ebigwa nga zikoze eki twawandikidde omukulembeze w'eggwanga ne tuwandika ne Ssaabaminisita y'eggwanga tubategeeza nti embeera eyo yaleka bukadde na bukadde nga tukyalina mirimu nga tubangibwa bangi tebakyasobola kuweerera abaana bazza ku masomero bangi tebakyasobola wadde n'okulabira famire zaabwe waka bangi emaali yaabwe yafa era baganda baffe abasinga obungi n'okusiiba baasiiba mu kavuyo ka trade order abalala ne bukiyosiki bwaabwe bwasanyizibwawo n'olw'ensonga eyo twawandikidde ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga n'ofiisi ya Ssaabaminisita y'eggwanga tubasaba ebintu bino wammanga nga tubategeezaako nti tutera obbala bamudduukirira bamusiga nsimbi era mu bajeti ez'enjawulo tulaba nga waliwo omutemwa oguteekebwawo okuyamba ku bamusiga nsimbi ne tubasasulira amasannyalaze ne tubasonyiwa emisolo n'ebirala naye kati abantu ba informal sector bakontributinga ebitundu 52 ku buli 100 ku GDPI n'eggwanga bakontributinga ebitundu 89 ku buli 100 ku employment index yali n'eggwanga nga tusaba nti nabo mubalowoozeeko kuba be bawanidde enkolome y'eggwanga supply chain yali n'eggwanga bebagiwaniridde factory za musiga nsimbi ze tuyita zijje wano be batembe ebyamaguzi byazo be batunda ebyamaguzi byazo mu kioski be batunda ebyamaguzi byazo mu butale supply chain be bagiwaniridde omusolo ogulinda direct gonna ogusinga obuntu gimidde mu basuubuzi bala informal sector Uganda mugamba backbone yayo economy yayo bya bulimi ebyobulimi byonna nga mulaba wano wonna abantu baffe abatembe abantu baffe abakozi b'omubutale abantu baffe ababwikosiki n'obudaadala buno obutolo bw'okubbala bebakola ki bebabitembeya naye tubagobanga ekyonziira ku kkuba netubasukuma tubasundika eri nga tubajjukira musawa y'akawulu yokka naye okusaba y'ebyenkulaakulana ne puroguramu ezaateekebwawo gavumenti okuyamba abantu ba informal sector biggwa abanene abatono ennyo bazeddiza bonna nga bantu nga tulaba tekikola bulungi n'olw'ensonga eyo twatuukiridde ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga n'ofiisi ya Ssaabaminisita nga tubategeeza nti tetwagala abantu babbe tetwagala enkera abantu beekyali tubasanye ku kkubo nga beekalakaasa nga nabo bannansi ku bajeti ya tiriyoni 84 eyakoleddwa abantu abakontributinga ebitundu 54 ku 100 ku ekonome y'eggwanga eno ku GDP yayo abawaniridde employment index yayi n'eggwanga kwaki tubalowoozaako ne tukwata mu ndyanga ne tubadduukirira kino nakikulembeze mwa chairman wa Platform for Informal Workers baffe nga Platform for Informal Workers neno otabalo si lwaffe fekka nga Platform for Informal Workers tukola n'ebibiina by'abasuubuzi bonna abalala ebyenjawulo biveeyo bitwegatteko twogeze eddoboozi limu titwagala buyambi abantu baffe bali bubi bakola ki bagala mwenna ali waliwo bulungi era abamu kwenyumiridde nabo wano gye sigini kyesula 13 ze twasayinize ne tuweeza omukulembeze w'eggwanga n'ofiisi ya Ssaabaminisita ziri oganiki sindaga nti awandikidde omuntu yedda nini twogera ku nsonga eri nti nga emuyamba abalala bamusiga nsimbi nga emuyamba ebibiina ebirala ogutali musango kuba bannansi ogutali musango kuba nabo tusuubira balina kye bagatta ku ggwanga ate olwo ffe abasinga okuyimirizaawo eggwanga tukoze tutya mwagala tusooke ku bba mwagala mutusaanye nga twenyigidde mu bikolwa bya bumenyi bw'amateeka mulyoke mutujjukire Mayamba Joseph Gegange ssente wa Platform for Informal Workers ku ddakiika eno muganda yemale ngenda kuyita obeka ekigambo abantu abana bampuliriza erinnya n'eddoboozi Yensemale Sulaiman Ssaabapenda Mama Yimuni amanya ago gonna gange era agali komoni
bensentambula nabo. Mpozi chairman ensonga yonna gy'ayogedde ntuufu nga nange ngatta eddoboozi ku lya chairman ne ku lya bannayuganda ba street vendors and hawkers ng'eddoboozi lyange ndigatta ku lyabwe ne lya chairman nga bwe biri bwe mbirabye wabyogedde. Tuli bubi nga gyekomeza nti tuli bubi olw'ensonga trade order bwe yali ejja tulina kanziyita endagaano ze twakola nga nzayimiridde mu kamera nze omu ku baazikola nga mwaziraba bannamawulire mwaliyo ku media center nga minisita wa Kampala abaayo okulangirira trade order nsuubira nti mwaliwo naye mu biseera ebyo tulina bye twakkaanya nga twakkaanya nga ku katale akajja okuweebwa bannassale bed ba street vendors and hawkers ng'olwokuba nti bali tebalina babategekedde nti bano bwe balaga ne tukkaanya ku kigambo kye bayita Sunday market akatale akaakolw'essande musenga mukawulira kaali mu nnaku kaali mu mwezi gumu bwe twali tukkaanyizaako ng'embeera eno etambudde buki bulungi nga bwe yatambula kuba yatambula bulungi tewali kwekalakaasa tewali kuyombagana tewali mbeera yonna ya bulabe yaliwo saidi ya gavumenti olw'ensonga nti twali tukkaanyiza ngaffe abakulembeze b'abannaffe ne tukkaanya ku nsonga eyo naye kyakusaalirwa kikwasa ensonyi okubanga essaawa ya leero akatale ako bakabuzaabuza bakolwawo tekannaweebwa abantu abo oba tekannatuweebwa. Ensonga ey'okulya evening market ng'abakulu tukkaanyiza nti evening market yejja kubaawo ddeyire kati nga tugeza nti olaba abantu bano nga bwe bali wano bwe butuuka olweggulo ssaawa 11 nga batwalako ebintu byabwe ku street enguudo ziba zibaweereddwa evening market nga tukolerawo emirimu gyaffe. Ekyo nakyo abakulu bakisambajja kale nga tetunnaba kulowooza nti tugenda kuva mu mbeera babintu byonna twali mu kuteesa era nakati tukyali mu kuteesa. Nsaba ensonga ezo ze twateesaako nga minisita wa Kampala mukyala Misa Nabbengo ate nga MP wa Kampala ensonga ezo aziteeke mu nkola kuba yakyaliwo era ne luli ye yaliwo. Prime Minister yennyini zino ensonga zaffe azimanyiiko bulungi nnyo. Nsaba naffe tuli bantu ate tugumiikiriza so tetwagala kulwanagana na gavumenti tetwagala kulaga nti tulina embeera embi balinde eggwanga lyaffe ffenna tulyagala naye batujjukire batulowoozeeko baddemu tutule ku mmeeza batuukirize ensonga ezo zetwakola ki zetwakkaanyako naye bannaffe bali bubi babasibye era essaawa ya leero bw'ogenda e Luzira abantu bosinga okusangayo be batembeyi ne bahawkers and vendors n'abantu ab'obutale ababa banoonya ekyokulya. Abantu abo si bayeekera baggwanga nga bwe tuzze tukiwulira nga bwe bakituteekako ekibi ennyo. Ffe tetuli bayeekera baggwanga lino eggwanga lyaffe tulyagala y'ensonga lwaki tuvangayo ku makya ne tukeera abakazi n'abasajja okubanga bajja banoonya ekikumi nabo bawerere abaana baabwe. So tusaba mu mirembe nga chairman bw'ayogedde president yawandiikiddwa prime minister yawandiikiddwa so mbadde musaba ne minisita wa Kampala ne ku bbaluwa eyo tubajjukiza badde mbatuyite tutuule tugonjoole ensonga zino neyanze. Nze namutendebwa Kureti nga nze omu ku batembeeyi abaagobwa ku kkubo abaagobwa ku makubo abakyala tuyisibwa bubi nnyo amazima gennyini tuli mu mbeera mbi ennyo ate nga abakyala abasinga obungi enamba esinga essaawa zino tuli basingo mothers abalala bannamwandu naye tetulina kati na kye tuliisa baana olw'ensonga nti twava ku makubo essaawa zino tetulina kapito waffe yali mutono nga akatono ke tutwala ku kkubo tujjayo ekyokulya ne tufisaako ne tusasuliramu abaana school fees naye batwogera essaawa zino eno n'abaana batulema okuweerera abaana batulema okusindika ku masomero olw'ensonga nti tetulina ssente. Bannange ffe tuli batembeeyi abatambuza fruits tutunda ffene naye ekikwewuunyisa nti otuuka ne bakukwata owa kanso nakukwata ate n'akukwata bubi banaye obukambwe bw'amaanyi nnyo obukambwe bususse tusaba mukakkanya ku busungu tetuli babi naffe tunoonya kubeezaawo famire zaffe tubadde tusaba bwe kiba kisoboka gavumenti esobodde etuyambe tudduukirire ffe ng'abakyala banaye tuli bubi maama Nabbanja Misa Kabanda tuli bubi abakyala banaye bakyala bannaffe mutudduukirire twagala naffe abaana baffe maaso beeyagalire mu ggwanga lino nga balina kye basomye at least ng'abaana ab'abalala nga be mudduukirira abakyala abalala eyo be tulaba tubadde tusaba naffe abakyala baagobwa ku makubo
mutuyambe naffe mutudduukirire tusaba busabi tetulina kapito abaana batulemeredde abasajja batuddukako tetusobola labirira baana sente zatuggwako bannaye tusaba mu buwombeefu tubeegayiridde mubeeko kye mutukolerawo naye nze genda tulemerera titwagala ate tweyise bubi mutandika okugamba nti abakyala tuswaza eggwanga nga ate ffe bamama b'eggwanga tusaba bambi mutukwasizeeko ng'embeera tennasajjuka ebyo byebyange andi nali vendors kibuga Kampala trade order okuva lwe bagirangirira ennaku z'omwezi 19 ogwokubiri omwaka guno tuzze tufuna challenge nyingi nnyo bamwezo twasuubizibwa nti bwe tutaateekewo mbeera oba yakeegugungo baali basuubiza otuwa evening market baali batusuubiza Sunday market nga babitusuubiza myezi 2 era tugezezzaako okulwana n'otambuza empapula mu ofiisi zonna zikwatibwako naye twalema okufuna reply. So olwaleero tuvuddeyo okwongera okuba omulangiri be kikwatako naddala minisita Balamu owa local government kwa ofiisi endala zonna ng'eya prime minister by then yali speaker Anita Amongo ne bonna abakwatibwako mu ofiisi Lord Mayor bonna twabawa empapula zaffe ne tubalaga challenges tuli muyitamu naye tewaliwo reply gye twafuna. So olwaleero tusazeewo okwongera okubajjukiza nti bwe baleeta trade order bagireeta si mutima mulungi bagireeta mutima ogw'obutaagaliza bannayuganda ate nga tukimanyi almost 70% informal sector yeyimirizaawo ebyenfuna by'eggwanga. So bannayuganda bali mbonaabona abantu bangi nga nange mwendi bagobeddwa mu mayumba abaana b'abantu tebasomye abantu mulimu n'abaatandisa okuwanuka ku bizimbe nga beesuula wansi olw'embeera gye bali muyitamu. So tusaba minisita ya local government tusaba abakulembeze b'eggwanga lino tusaba president tusaba state house baveeyo tusaba ofiisi ya prime minister tugiwandiikidde ebbanga ddene nnyo naye yagaana okukola ki okuvaayo twanukula. Olwaleero tuli wano mu Usafi batusuubiza nti mwalimu emidaala naye temwalimu mudaala n'ogumu ate on top of that fe abaali ba vendors twali tukola omulimu guno nga tuguza abantu abalina siringi ezifisse sente ez'enfisi nga tetwetaaga gazetted places okugeza twateekanga nga tugeze ku street wali eri ng'omanya omuntu wanaava mu baasi ng'alinamu sente ezifisse ajja kukola ki ajja kyamaguleko ekintu ky'onooba oyina ne batugoba. So n'olw'ensonga tusaba prime minister tusaba ofiisi y'obwa pulezidenti tusaba pulezidenti tusaba bonna bekikwatako baveeyo badduukirire abantu abagwa mu informal sector. Ffe tulina proposal waneene endala gye twalese ku mmeeza tulowooza informal sector bweri nti yeyimirizaawo eggwanga percentage esinga obunene basobola okukwata triliyoni emu ne bagenda ne bakwata bannayuganda miliyoni nga 2 buli financial year ne babeera nga bazidduukirira triliyoni emu nga buli muntu agwa mu informal sector bamuwaayo miliyoni 5 ne baddamu obbasisimula n'essaawa eno abantu tebasoma bagobebwa mayumba tebalina kyakulya tongera okukabirira Balamu n'abakulembeze abatwala obusuubuzi ne pulezidenti yennyini at least bwe baba tebalina kyakola basooke baveeyo ne pulogulaamu ennyangu ennyo eya PDM baveeyo ne pulogulaamu ennyangu badduukirire abantu bano babawa akawunga n'ebijanjaalo banoonye abantu abagwanga mu informal sector babadduukirire n'akawunga n'ebijanjaalo naye ng'embeera teri bulungi nnyo era ekiddirira abantu kuba batandise okuvaayo gye baali baddukira yonna ng'ensi ebalemeredde mugenda kulaba nga baagala oteekawo embeera nga baagala ogenda kuwewa pulezidenti nga baagala ogenda neffe bwe tetwagala bibeewo tuzze tukuba omulanga ebbanga ddene ekizibu ekiriwo nti bo be babadde batafaayo kwanukula mulanga gwaffe katusuubire olwaleero nga bwe tukaabye banaayanukula. Tusaba abakwata abaweerese creation tusaba ebibiina bya gavumenti byonna abalwanirizi b'eddembe informal sector mwagisuula informal sector egwamu abantu abaali batundira ku kkubo abalina bukiyosiki bonna banneekolera gyange aniraike mwagamba nti ekintu kino kizze kutereeza kibuga naye kyali kyagirira abantu bagwa mu informal sector particularly abatundiranga ebintu ku roadside ne mu kibuga wakati bekyagirira bokka tijoli bo si bannayuganda. So twagala pulezidenti twagala ofiisi y'obwa pulezidenti prime minister minisitule zonna ziveeyo ku nsonga eno kuba naffe tuli bannayuganda neyanza nnyo Ekibero Muhammad nze omu ku be baagoba ku nguudo yali omutembeeyi ng'akolera ku Nakivubo road awo wansi
nga Container Village. Baatugoba eyo ekibiina oba ekitongole ekya City Council ne batuzza ku katale akubayita Musaafu. Ssebo Pulezidenti tukwebaza batugulire akatale kano, naye we baatuzza akatale tekakola. Tubadde munda wano mu katale ng'abantu bali muno beebaka bwebasitulo, tewali kigenda mu maaso, n'abayitawo tebayinza kumanya nti kano katale. Twakolaganako n'abakulembeze abamu ku City Council abatwala wansi eno gye tuli mu Musaafu, ne twogera nabo ebigambo ebirungi ne batukkiriza okubeera kitufulumyako ku bintu. Naye ekitongole kye kya City Council oba KCCA kitufuukidde ekizibu. Bajja ebintu byaffe ne babibba, ne bakwata ne bannaffe ne babasiba, ne batwala buli kimu. Emali bagitwala yonna ne bagisensiba, buli kirungi kyonna ne bakitwala. Tuli mu kubonaabona kapito yatuggwako. Tuli wano ng'emmomboze, tulina abantu baffe be tulabirira, abaana baffe basoma tebakyasomera ddala, bali waka, tukaaba bukaabi teryatuyamba. Tusaba omukyala Nabbanja, ofiisi ya Ssaabaminisita, Ssebo Pulezidenti, State House yo, akatale ke watugulira ssebo n'ojja n'okatuukamu ekafaanana. Embeera tuli bubi nnyo. Emali yange n'eyabannange bonna bagitwaliteekera kantu. Sente zaffe zonna zifiiridde wano, tetukyalina kye tuzza eri mumwa. Naye tusaba omuyambi, tuwandiikidde ofiisi zammwe zonna, ofiisi ya Pulezidenti, eya Ssaabaminisita, naye tewali n'omu atuddamu yatutudduukirira. Tubonaabona abantu bali wano bafeyitinga bufeyitinzi. Ffe abamu twegumya bwegumya n'eddagala lyetusobola eryalituyambye tetulina sente zigula. Abaana batudde waka. Ennaku z'omwezi nga 31 omwezi ogw'omusanvu wano wateekebwawo akatale k'omubuulo, naye City Council yayungula emmotoka 2 eza loole ne zijja zitika emali yaffe yonna, tetwasigaza yadde akantu. Lwaki tubonabona okufuuka ku ekyo? Ffe tetuli babi eri gavumenti, tuli bawulize, era tuli bannansi abasaana okuyambibwa mu buli nsonga yonna. Lwaki ffe tebatunuulira nga tuli wano tulinga olulimi mu mannyo mu makkati g'ekibuga? Naye tubonaabona bubonyiibonyi. Eggwanga lyaffe situli bagwira wano, naye lwaki tetuyambibwa? Ffe tuli byana, waliwo abaana. Mukulu Bala mukuwulire ennaku zino otalaga eggwanga lyonna ogenda oyamba abantu abatalina mwasirizi, naye wano woosula, wano wennyini kati tufaalina bwati tuwoosula wowetera buli kimu, naye Usafu mwagifuula ki? Nga tubonyeebonye nnyo bannange. Buli mbeera yonna etunyiga esinga kunyiga muntu wa wano. Bwe mwatujja eri twakkiriza ne tujja wano, naati nawo ne batulumbyewo, tetukyalina yadde kye twekolera. Kapito tetulina, buli kikyamu kyonna kirumbagana ffe, naye ng'ate bugayaavu mwammwe. Lwaki tetuyambibwa bannaffe? Ne tukaaba nga amaziga ku mitima n'amala gava mu maaso nga n'abamu batulaba. Okubonaabona okuli mu Musaafu kunene nnyo, ng'ate Trade Order mwe mwagiteekawo, naye ndowooza yajjirira kubonyaabonya bantu ba Musaafu. Kankitwale wetu kuba wano wenkolera. Bulijjo eno gye tuliko wano, ekitundu ekiri ku katale tebakyagaliza kubeera nti abantu bali wano basobola okumaketinga akatale, n'abali munda bamanye nti kiddala kano katale. Kiringa kiyumba ky'enkoko kye baazimba wano. Kyova abantu bagamba nti akatale kano bagenda kukalinoveetinga kuba kazimbibwa bubi. Naye ffe abagumiikiriza ne tuziiza n'abantu abaagala okubeera nga bateekawo embeera ey'okwekalakaasa, ate mwe bifudde bintu bya kuzannya buzannyi. Bannayuganda luno olugero luba luleeta nga lwa kapa. Kapa buli lw'oginyigiriza ennyo n'ogiteeka mu nnyumba oba olina obusaamu ekkutiya, naye bange bwenoonya okuyita tikyalinawo. Mwana atuweebuuka ate kugwambula ffe si kye twagala. Twagala tutambule bulungi mu ggwanga laffe tulyegaliremu. Kuba eno yikeeki yaffe. Naye lwaki abalala bo beeyagala ng'ate ffe tulina butunuzi wano, ng'ate mwasalawo okuteekerateekera bannayuganda? Bannange embeera tuyisa bubi. Bino tubyogeza busungu oba butaagala, naye ekituliko kye twatula. Mutuyambe. Naddala mukyala Nabbanja, tolina woowulira mbeera eno nga mbi weeti n'otatuukirawo. Nsubira n'ebigambo bino we naabimaliriza nga ne konvoyi ye yatuuse dda wano. Olaba akatale bwe kafaanana. Baleme kulimbalimba kudde okulima ati era eri walungi era walungi. KCCA esinza okwonoona akatale kano. Ekitongole kyammwe kiwateekawo abasajja batubba bubbi. Lwaki tubbibwa okubeera bwekyo? N'emmotoka waliwo omusajja bamuyita Akimu, alina emmotoka gy'akulira. Omulala bamuyita
bannange nze ndi kandi omu ku baali abatembeeyi abaagobwa ku kkubo. Tulina obulumi era essaawa zino twolesa obulumi bwaffe eri Ssaabaminisita Honorable Robinah Nabbanja. Odduukiridde abantu bangi nnyo mu Uganda, buli njega weeva odduka misingi wayanga ogende Kalamojja bulangiti n'ozitwala. Naye ffe okuva lwe twafuna obuzibu nga bavendors okuva lwe twagoba ku kkubo mu bulumi obw'ekitalo, tulaba nga bw'otudduukirira. Tusaba ofiisi ya pulezidenti tudduukirire ku bulumi bwe tulimu. Tulina abaana, tulina famire, twali tukola ne bakyala baffe bakyalina mu makomera. Kati ng'owange sifunanga naki sente zimweyimirira ezansabwa. Mukyala wange bamukwata, yali asala watermelon, naye omu ku baakwatibwa akyali ki na mu kkomera. Tulina obulumi bungi nnyo eri gavumenti ate nga tugyagala kuba yetukulembera. Tulina obulumi bungi nnyo era nga tukabira Ssaabaminisita kuba gwe mwangu gw'otuukirira omuntu wa wansi. Ne pulezidenti mwe mudduukirira abantu mu bwangu ddala. Twabawandiikira State House, netuwandiikira pulezidenti w'ofiisi ya pulezidenti ne w'ofiisi ya Ssaabaminisita Honorable Robinah Nabbanja. Banne tukwegayiridde yangu otutuukeko ng'ekisimba tekinnasamba ddagala. Tulina obulumi bungi olw'abaana baffe obutasoma. Tulina obulumi bungi olw'okukwata bakyala baffe okubanga bakyali mu makomera. Baganda baffe bali mu makomera, tumanyi kiki tetukyalina na busobozi bubalambula olw'embeera gye tulimu. Tukyafuna kya misana, bw'ofuna ekyemisana tosuubira kufuna kyaggulu olw'embeera eyo. Tetukyalina kapito. Be mwasindika tukwata, temukimanyi ensimbi eyaffe w'otunda w'oba nayo. Bajja ne bayoola emmaali yaffe ne ka kapito bakatwaliramu. Kuba z'otunda z'oteeka mu kagatto n'oteeka awo. Abakulu bwe bajja okuyoola n'akasente bakatwala. Tukyalina yadde ka kapito yadde ne wano we tuli tweyogomye obweyogomye. Ate nga tuba tulingiza obumotoka bwammwe obuyitawo bwa kansu. Twegayidde w'ofiisi ya pulezidenti, State House ne Honorable Nabbanja Ssaabaminisita. Bakuwandiikira naye tetunnafuna lipulaayi. Tuli mu kunyigirizibwa okw'enjawulo, naffe tuli bannansi. Tetwava mu kuba wano oba tuli mmomboze ffe twava Kenya okujja wano. Naffe tuli bannansi, tusaba tuyambibwe. Trade order tiyajjirira ffe ffekka. Oba kyajja kiseetinge nga bakiseetinga ffe tunyigirizibwe. Abatembeeyi trade order yajjirira bo. Kuba baganda baffe abalala mwebali ng'obuyumba obulala bukyali mu Kampala wange. Tuuka wali ku paaka empya mu junction wennyini waliwo akayumba katunda byakulya nze we nnali nkolera. N'essaawa zino nze sikyakolerawo akayumba weekali mu junction wennyini nnyini. Ekitegeeza trade order yajja nseetinge tugoba mu kibuga nga yabalondemu. Teyajja nti yazze Uganda yonna nga tteeka. Yajja yabalondemu ng'ejja enokolamu bulokozi. Tewaba eno siti tutwaleko abantu bano abawano tubaleke. Tulina obulumi bw'amaanyi nnyo. Batugamba PDM, kituufu PDM yajja. Naye ffe tetugirabanga nako. PDM yabalondemu, yabakadde, bw'otuuka baga nti agwe tonnatuusa. N'oziwandiika ne bakuyita mu meeting, ne mutula meeting emyezi 6. Olinda ssente akakadde. Emyezi 6 ng'abaana bo tebasoma, nga temulya, tetupangisa tuli bapangisa. Olwo tuba tugenda kukola tutya? Honorable Nabbanja, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, mutuyambe mutudduukirire nga ffe abaali bavenda essaawa zino abali emmomboze mu nsi yaffe. Erinnya nsigadde Wamala Alungi.